gundi eno. Nga 3 July 2023 amawulire gafulumanga Milly Naava Namutebi ne bba Abdallah Kayizi kw'ossa ne batabani baabwe babiri bwe baali balumbiddwa. Gye byaggweera nga Naava ne bba battiddwa so nga batabani baabwe bagendera ku bisago. Ettemu lino lyaddirira enkaayana ku ttaka eriri ku kyalo Kirwanyi mu ggombolola y'Ekiruma mu disitulikiti y'e Mubende. Ssabbiiti eyise Naava Namutebi yaziikibwa e Kawuku mu disitulikiti y'e Wakiso. Okuva olwo poliisi mu bitundu by'e Mubende yatandika okunoonyeza ku baani abagambibwa okubeera emabega w'ettemu lino. Poliisi ng'eyita ku kibanja kyayo ekya Twitter yategeeza nga bwe yali ekutte Benjamin Tumusiime agambibwa okubeera emabega w'ettemu eryakolebwa ku Susan Naava Namutebi, bba Abdallah Kayizi kw'ossa ne batabani baabwe babiri. Kigambibwa nti bannabyabufuzi ebigambo bye baayogera poliisi beerumiriza nti byebaayogera mu bantu omuliro. Naava ye tujja munyiga nakirayira Naava nakugamba wafuuka kyeneena abantu bakutya oli mubi nnyo. Owulira oli mubi nnyo. Kati poliisi esabye abakulembeze okuli omubaka w'e Buwekula Pascal Mbabazi ne ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende okweyanjulira ekitebe ky'abambega aba poliisi bennyonnyole ku bigambo bye baayogera. Okunoonyereza kuno kukulembeddwamu ebitongole okuli CID ne Crime Intelligence. Honorable Member wa Parliament ow'ekitundu ekyo gwe bayita Honorable Mbabazi Pascal twamuwandikidde ng'alina okweyanjula mu kakiiko kano aka CID ne Crime Intelligence asobole okunnyonnyola ku bimu ebigambibwa nti ye wamu ne chairman o LC5 gwe bayita Muhereza Ntambi Muhereza awamu ne LC3 chairperson ow'Ekiruma sub-county ayimbisibwe Stephen Male myaka 37 balina akakwate ku bikolwa eby'okukumaakuma mu basquatter n'ab'ebibanja omuliro ogwabaviirako okwenyigira mu bikolwa eby'obukambwe n'ettemu ku bantu bano ababiri ne batabani baabwe abalala babiri. We butuukidde olwaleero poliisi eriko abantu 5 beekutte ku byekuusa ku ttemu lino. Omuli Tumusiime Benjamin, Rukundo Prince, Billy Job Kakaire Zainab ne Basemire Mire abaatwalibwa mu kkooti ku Lwokutaano nga 11 omwezi ogw'omunaana ku misango egy'ettemu egy'okugezaako okutemula ne Kobaane. Bano bali kwa rimanda mu prison e Kaweri paka ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omwenda. Ng'oggyeko bano poliisi eriko abantu abalala 11 beenoonya ku byekuusa ku ttemu lino. Kigambibwa nti bano be bamu ku basquatter oba balina ebibanja Tumusiime Benjamin be yakubira amasimu oba abaali mu mupango ogw'okutemula Naava Milly. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.